Kadama TV, Kadama alina obuzibu obw'okubeera nga tafuna kyakulya naye nga tuzze tubagamba nti bannange ekintu kino buli bw'obeerawo nga oli mu mbeera ey'okubeera nga tolina ky'osobola kulya, gwe kennyini gwali mu nnyumba sala amagezi agasobola okubeera nga ofuna ku bw'okulya bw'osobola n'okubeera nga olya nga baboosi bo tebaliiwo. Teweerumya njala ng'okola mu factory ekola ebyokulya. Weewuunya omuntu nga mukola ebyokulya naye n'ogamba nti ate ebyokulya nti oba enjala ekuluma. Bw'obeera ddala mu butuufu oli kadaamu waka, si kyangu nnyo okubeera nga baboosi bo basobola okusinga amagezi agasobola okubeera nga gakulemesa okubeera ng'ofuna ebyokulya. Abantu bano amagezi tubasingira wala amagezi agasobola okubeera nga tusobola okubeera nga tufuna emmere nga tebategedde, tusobola okubeera nga tufunayo ak'okulya nga tebategedde. Ennyumba gy'olimu abantu abo tebaliimu 24/7 nti tebatambulako. Ennyumba gy'olimu gw'osooka okukeera okola emirimu. Tosobola kuŋŋamba nti ennyumba eyo gy'olimu obulwa ka gaapu akatono akasobola okubeera nga ofuna ekyokulya n'okiteeka mu lubuto. Tuzze tubabuulira nti bw'ozuukuka nga tebannazuukuka funa ky'oteeka mu lubuto, yingini ebeere ng'etambula. Kadamu ono ye agamba ekizibu ekyo akiyina eky'okubeera nga tafuna mmere era kaatunnyonnyola ensonga ye naye nga mbagamba bw'obeera nga osooka okuzuukuka gezaako okulaba ng'ofuna ekyokulya. Bw'obeera nga gw'ogamba nti ggwe okola emirimu gw'otambula mu ffumbiro baboosi bo bagenda ne batambula mugamba nti batambula nnyo, naawe ofunayo ebyokulya obeere ng'olina ebyokulya. Kuba abaana abamu balwala naye nga mu butuufu alwadde lwa butalya naye nga tosobola kuŋŋamba nti mu nnyumba eyo yonna tayimu gy'ozuukirako beebaka paka ssaawa mmeka ez'okumakya ng'ate ggwe otandise okubeera ng'okola emirimu. Funa ekintu ky'okulya. Katuwulire Kadamu ono. Kakati nze ekizibu kye nnina wano mu maka gano kya butalya, ky'ekizibu kye nnina mu maka gano naye nga kontulakiti yange nagimalako n'omwezi mulamba ne muyitamu n'omwezi ne wiikisi nga ngenda na mwezi gwa kubiri naye nga kontulakiti ngimaliddeko ku bugubi ng'era sirya bwentyo naye ne ŋŋamba kangume mmaleko kontulakiti ng'olumu ndya olumu sirya. Gano amaka tebafumba mmere, omukazi afumba emmere lumu na lumu, mu wiiki ayinza ofumbamu olunaku lumu, kati awo esigadde buli omu nejja nga ne yeefumbira. Kati nange omukazi lumu namugamba olwo nali naakajja ne mugamba naye nga nkola ate sirya, n'aŋŋamba weefumbire nga tolaba nga buli omu yeefumbira wano, n'aŋŋamba naawe weefumbire. Nange ne ntandika ng'okwefumbira naye ng'omusajja bw'ansanga ayomba nnyo tayagala nkwate ku kyakulya yadde era ebyokulya ne batandika ng'obikweka ng'ayomba ne ŋŋamba kale kaayombe kasita nfumba n'endya. Olwaddako yatandikanga bw'akusanga ng'olina ky'ofumba nga bikwata nga biyiwa mu sinki bw'atyo. Ne ŋŋamba bannange ngenda kumalako ntya. Ne ŋŋamba omukazi omusajja bw'ansanga ayomba nkole ntya? N'aŋŋamba walaba agenze ng'ofumba. Kati ne mbeerawo awo kati bwe namugera ng'agenze olwo nga njijayo nfumba naye oyinza okulowooza agenze amalayo ddakiika ogenda olaba akomyewo n'akusanga n'ayomba. Tayagalira ddala okwate kakulo olye, just ayagala obeere ng'okola bukozi, tayagalira ddala okwate ku kyakulya olye. Kakati munaaye nali mbuzaayo wiikisi 2 mmaleko kontulakiti ng'omusajja ayomba nnyo nga ŋŋamba bw'akusanga olya oba olinako olya ng'akugamba era tobeerawo wano eno kasita omalako ezo wiikisi 2 z'obuzaayo ng'ogenda tobeerawo wano eno totuulawo. Ne mugamba kale kisoke tewali buzibu kasita ezo wiikisi 2 ze zikomekereza kontulakiti wenna nzimalako nja kukola kijja genda. N'aŋŋamba era tobeerawo wano ng'ogenda. Kati
mwezi weeks 2 lumu yansanga nfumba n'aŋŋamba kendiddamu okulaba ng'ofumba ngenda kutema n'alayira n'aŋŋamba walla nja kutema kasita ndaddamu okusanga ng'ofumba ne ŋŋamba nkoze ntya ebyokufumba ne mbivaako ne nkwata ssente ne ngenda ne negulirayo obwokulya obwantwaza ezo weeks 2 ne ntumayo omwana obwokulya bwe bwantwaza ezo weeks 2 ne ŋŋamba kasita weeks 2 kati ne ngulayo obwo obwokulya nga bwa weeks 2 nabutuma na mwana ne ŋŋamba kangume nga bwangambye nti weeks 2 weziggwako ogende ezo contract eggweko ne ŋŋamba kangume kati nenguma naye olwazimalako ne ŋŋamba omuwala we nti ŋŋenda n'aŋŋamba taata agambye olina okwongerayo omwezi ogw'okubuukingira tiketi ne ŋŋamba nfudde kati ogwo omwezi ngenda kwongerayo ntya nga sirina kyendya nenguma nagwo nenguma nagwo ogwo omwezi nengwongeramu ne guggwako naye mu mbeera embi enzibu ey'okukola nga tolya yaŋŋamba sajja kufumba najja kukola wabula sajja kulya bwatyo bwe yaŋŋamba wabula najja kukola ng'omusajja bwatyo bwaŋŋamba just wajja kukiriininga tewajja kufumba kati nenkolaki nenguma omwezi nagwo ne guggwako omwezi bwe gwaggwako neŋŋamba omukyala neŋŋamba omukazi omwezi guweddeko gwe mwaŋŋamba omukazi yaŋŋamba olina okwongeramu ennaku ddala 10 neŋŋamba bannange nazo nenzongeramu neziggwako bwe nagamba omukazi n'ennaku 10 ze mwaŋŋamba nazo ziweddeko ate naŋŋamba mbu ate nina okwongeramu omwezi awe nateekera ebikolwa wansi neŋŋamba sigenda kuddamu kukola nembiteeka wansi lwalina lwa mukaaga olwaggwa we nateera ebikola wansi nenzira mu lumu yange saddamu kukola ne mmala ennaku 4 omusajja ng'asibye buli wamu yasiba buli wamu n'effumbiro n'alisiba nga tolina nawe ojja tuzzi twakunywa nembeera muno kati nali naakabeera muno nga naakamalamu ennaku 4 nga sirina kyendya sirina kati ne bandeetera tiketi gye bandeetera nga kuliko ennaku z'omwezi 28 ng'eraga nti nsimbula nga 28 Desemba ku ssaawa 8 ogw'ekiro kati ng'eraga nti nsimbula olwaleero ku ssaawa 8 ogw'ekiro nti ntuuke Uganda nga 28 ku ssaawa 7 tiketi byo byeraga naye ngambye omukazi bwe mbanga ngenda olunaku olwaleero nga temuntwala ku covid naŋŋamba 2 days neŋŋamba yiyi mukikola mutya okubeera nga ate 2 days ate ennaku z'omwezi eziri ku tiketi endala nebinsobera naye ng'embeera gye ndimu yeeyo ey'obutalya okola eno tolya ne mbagamba njagala kati naye mbadde nsabaku nabagamba bantwale ku woofiisi ekya woofiisi kyagaana baagaana okuntwala ku woofiisi omusajja naŋŋamba mmala musasula ssente ze yanteekamu ne mugamba ate nkusasula essente nga kontulakiti nagimalako naŋŋamba kontulakiti ya myaka 2 n'emyezi 3 ne mugamba kontulakiti ya myaka 2 kontulakiti yo nagimalako naŋŋamba ngenda kutwala ku poliisi ne mugamba kisoke kale etwala ku poliisi n'ekya poliisi kyagaana baagaana okuntwala ku poliisi ne balyoka bateekawo ebintuntu mbu simanya mpandiika essente ze bansasulanga mpandiika nze nasindikanga mbu kirabika bampanga ssente nnyingi ze nasindikanga bansasulanga omusaala mungi kati nga banoonya bye banayogera ku poliisi nga tebabiraba okukomekkereza nga ku poliisi tebantwala ne bagaana okuntwalayo nga banoonya kye banaatwalayo nga tebakiraba kati yeeyo embeera gye ndimu kampani z'e Uganda nazigamba kampani gye nagiramu e Uganda naye teyafaayo naye nga yeeyo embeera gye ndimu
ey'okukola nga tolya n'osiiba enjala n'ogisula. Naye mbadde nsaba ku magezi ki kye nnyinza okukola kubanga ndi mulwadde sikyasobola okukolako sikyasobola. Kontulakiti nagimalirako mu bugubi. Ndi mulwadde, ekifuba kinnuma, olumu kiziira n'embeera nga sikyassa n'enziira. Kinnuma ate ekifuba kikuluma ate kw'otadde n'obutalya ate baagala okole. Eyo embeera gye ndimu, n'obannyonnyola n'obagamba ndi mulwadde. Ndi mulwadde ka ŋŋendeko ewaka mpummulemu, kale muntwale ku woofiisi. Baagaana okuntwala ku woofiisi.